Mwana mwala Shiba ayongedde ate okubanga setting a level and the bar very high like this because munange yomu kwa abakyala balina ke bekoleddewo. Shiba ono ebintu byabikola mu nkukutu era nga avaayo na surprising abakyala banne mujjukire muno. First of all yavaayo na launching ennyumba ye maka agakabye ennyo n'akola deal ya sekanolya security and bikimu jujjuke ennyumba twagibatuusako ajagala sirukiirawo wansi ojja kuusangawo ennyumba ya Shiba twagiteekawo era twagikola eri awo emunyonyaawo ng'agenda gye baliranga ennyo enkwacco bayitayo batya ngagende mulungu lito jo jasiba eyo kati awe wale nyumba yani ya Shiba kati munange sebe kayoka wade over the weekend twawulya muno Shiba agenda kubatuusa Eliate lyakabenje mubayibbi abasooka ogula Eliate lyakabenje lolo nsobojjukira nnyo bamuyita mwana mulenzi Bobi Wine nalyo kalumya bebe cool twali tuli awo Peter Miles naye n'aleeta amaata ameka asatu kati omuntu ayazemu ogula Eliate wana Uganda ng'Eliate liri mu low fit bamuyita Shiba era ng'Eliate lino yalitumye Queen Kama Cruise okitegedde ebifaananyi ebyo biraba Shiba ono munnange asetinze very high mujjukire muno si omuntu akola ebintu bye ng'abantu balaba we yazimba ennyumba Spice Dana n'akola ki n'azimba ennyumba sindi n'agamba bintu si byakulaga mayumba na mataka okitegedde yeyo resi n'akola ki n'agivaamu kati Shiba n'akola Shiba bagita holic pads Spice Dana we yakolawo ki tewali okitegedde kati Shiba yaguze eryato Spice Dana ali mu mamotoka Spice Dana aleta wa mamotoka awo zali motoka aleta Range Rover n'aleta na motoka kyawe endala Subaru Prado nera Prado kiritire kya white okitegedde ekyeru so Shiba n'agamba kati level okakkanyemuko kati yamukubyeko eryato kuba Spice Dana agenda kuleeta kisimanyi manager Roger kayiye kale kina balaga kulya tulya Shiba ono yakapostinze video ku Facebook ye nga inena ali kuli banate Shiba nakuzokala tini yamuita mu yakola omubiri yawadde batimbire mu hizo gamba Nicki Minaj simanya bichi bebe yawta nga kakulaga ku ifananyi yabona mwala Shiba ate tukomawo ne tewera bya chinja kalo bajukiza bagana ngami nanatwa omwezi gono tulina okweza emitwale 5 wano okuserebu jazo tuliweza we paba ngamumanya otumazo chikuba ngenda balaga ko ku Lawrence jote mumulanga Miss Independent ngenda kulaga ku Lawrence mu kamera omulabeko osotegera abantu benkola nabo naye nga tewera bya subscribing tell a mother to tell a friend to tell a sister about Celeb Jazz that we are trending and we are Celeb Jazz with King Smith.